nze waliwo ebintu byendaba neŋŋamba n'omusajja yesankwanye naye simulya omwetegereza mu matu muno nolaba wakisino nze nsobola okwetegereza no mu matu kale oyinza okuba nga munnange omanyi wakisa misbehaving n'avaayo kuba oyinza okukwata like kagundi omukiliininga ate yeeyongerayo bweyongezi kasi omutunuulira banalesokola n'amala okwesokola n'akola ki oba ng'ayina emimwa egiri dry nze mba ndaba nga gwe omukyafu. How can you have your lips nga gisusumuka? I hate nose picking, number one. Nature kasoboka, I hate it. Mmeje ngwenda bipatch wano like banda buli mukyafu ekitojo kyonna kiddugala kyonna obanga olaba ekitojo kiraba kikadde but agenda okutinga on ng'ate abisudde asinga aliwo ebintu byaffe byetulaba ku basajja n'ogamba nze kitandinga off belt nga erimu ebikaddiye. I'm like please nengatta eyaga olubege ate abo bakakasa aba ayagala kikakasa bulungi akugambe bannange nze nnina sente tebazoogere era wogira nze nnina sente maddawo mwavu. Oyo mutyaba tajja ka editing ekyo kankireke jja kigamba kati mutyaba nsaba kumpitira ku Regal nsaba kumpitira ku Regal natuleetereko ku kandi bayite kandi oteke tutandike bulungi kuba munaye yataddeho dda mumanyi ayina bijjako yaya n'abijjako mutyaba nga simwaku yadde kuba Waitress directive ku Kevina ne Waitress batambula basiba omandike bakuvumye okunza ku bannange bakuvumye weeyogeza nti mbuki comments bazirabye nali amanyi agasoma comments bagambye batya gwotambula otya comments 5 nga banvumye kati babadde ofa kino emirimu gy'abadde oyagala batambule batya maama Waitress balina engeri gye batambulamu era abeera babatraininga babagamba engeri gye batambulamu engeri gye bakwatamu ebintu bye balina engeri gye boogera ne client naye akaana kantusembirira ddala wanene mwagala ki ekyo kiriwo I want to talk about it ate hygiene wise tebalina bananjala tebalina kuba nanjala mpanvu balina bana nviri mpanvu enviri zaabwe zirina kuba wamu nga ziri held wamu puff oba short hair ate nga puff so no long nails no njala mpanvu tebiriyo engeri gy'olina okutambulamu olina otambula like mpola tolina kulula ngatto. So I don't understand, they're supposed to model, I don't understand, like a modeling bit. Yeah, then you have to do good like buli kaseera. Omwana enjala muluma ajjukira bya you have to be like there, you like excuse me, naye tongamba nga okula omutwe otakula enviiri. Then do you then scent wise like you have to smell nice but not the strong scents. Like a mild scent nga kali subtle. Deodorant basically ayinza okufula that is a must. So tell perfume alekana ate mama okwekola kulina okwekolako mu face oba naturals they can be kwekolako etizo fika saiba nga tebigenda tuyiikira naye nange otumanyidde mama empozi wabisoma. Okay, so etiquettes omuntu lwawe so tuliko etiquettes za waitresses and waiters. I think waiters also go hand in hand. Echoko watching their hygiene, that one is okay. I really like supporting them nga 10 and because waliwo akwisaka ekikwawa nga kiwunya. So just imagine emmere gyakuleeta. And when you talk about enjala, I would understand really like zinakwanga ziri short and well kept, like clean.
Then, and really, yes, I would understand as well. You have a point. What about Chechira? Chechira. Okay, yeah, no kunyo bulungi. I think this thing of would you really like it nga sisi wabisoma bwembaga nakajja n'entuula because most restaurants or hotels zina policies zaayo waliwo abali professional wala batali so kati bwembanga nze nga nakatuula bwenti do you prefer nze kyesagala like sinaba nakutuula bulungi and then you bring your menu I understand though waliwo abajjanga they just came to West Time and sit that's true but so how long should they wait for nga nakatuula ajja n'atuula n'akwaniriza bulungi asooka nolinda n'entuula give me like how many minutes like a minute bayinza obutakuwa minute naye ajja n'atula then n'agenda n'akima menu si ate kujja omaze already okujja n'oteese n'emmenu ate alina kubeera at a distance talina kusembera n'agamba can I get you something nga otakula mu mutwe nga balina bi attitude ani yakikukoze oyo n'olyoka ojjukira bye wasoma n'ogamba bannange tukira wali eri we waŋŋamba we tugenda okukwatira wali wakakafumana was nakulaba the way you are looking at that person like atokesera nga please simanyi ennaku zino baboosi batunuulira ki nga bagenda okuhayaringa waliwo ge nalabyayomba awo ng'agamba mbu waliwo abamu nabamuvuma naye social media yeevuma teyagala mmanya yagambye mbu ekimunyiza yagenda certain place eyo side z'emunyonyo nembu these waitresses have kamanyiro when you go with a man they don't even look at you they look at the man ne babuuza omusajja omanyi ekintu omusajja nzaamulize out omanyi ekintu omusajja nzaamusasubira bills right ate bo ekibabeera maaso then mbu ekirala mbu n'okola order they always mess up the order ogamba then I remember bw'oyogedde wali nengamba wasaba pizza you wanted small but little large naleta ekibikako nga kikyafu kati walaba packs yawe yaba alaba olulenzi olulungi lugenda mukwana si nti buli omu aba akwagala neyeemoola kati nze okunzizaako waitress lwakuba abaana bakifunye bubi kuba waitress kati ogenda kugamba wakemeddwa ki omanyi abaakakemebwa okitegeera waitress ate nze nali nkozeeko like nabo biki lwakuba basinga mikwano gyange naye temwerabye okumpita ku mikolo nga bakola batya onagambye nze omusajja okunzizaako itsoke naye tanzizaako waitress like driver w'emmere ne banyiiga naye olaba waitress abo si gwe wekaweka amwebakako anti ogenda mutiipinga dola 10 tegeera n'oli ajja mutiipinga bagenda okunyuka ndowooza nga bakoze twice their salary olunaku luba nga lubadde lulungi kati ogenda kuŋŋamba otya nti wempandika enamba yange kapapula n'enjiwa client tagenda kunkubira oba wankubira sigenda mumiitingako mujja ng'oleda ampadde $200 ng'oleda ampadde $10 so I just feel like things are not adding up kati okunzaako waitress mba siraba kyokemeddwa and I don't know why aba waitress ennaku zino bebaleeta tebatusikiriza have you ever tried CJ caramel abaana balungi bawunya bulungi so waliwo ogenda watera okugenda eyo kaffe kali tebakuzikiriza aba boss yatunuulira byamunda bwomu bwamunda I don't know naye nkyuse beauty is in the inside please mwabamanyi but I do understand though waliwo abantu abathrowing tantrums you know that's really sad it's like as if nebatemere ne balwayo okuleetera embere gy'osabye then waliwo ekinyiiza maybe it depends on the preparation of something I don't know nenkutuma n'olwayo I thought you're supposed to come back and tell me I'm sorry food is taking long in the meantime bichi but they don't tell you then you ask and ask then ogenda okulaba nga ate esowani baleetera mulala ndekawo Afropark Muyenga naye nga waliwo baklayant oba n'alwayo biki ky'emmere eruddeyo omwana wamunyonywana takitegeera one of the chef ayina okugendayo ng'amunange we are sorry like client netumumaking so okuwulira obulungi
emmere ogirese ewoze eruddeyo tofuddeeyo ntudde wano eno onyimiridde wano onkuba amalusu bw'onkuba amalusu naye kitabeera kuba amalusu like anyway ennaku zino abaana bemutuleetera tebali professional. Basically, you have to be at a distance. Etiquette matters because wabisomerera so wabadde obayamba so that they can be able to keep their jobs and stuff. So ne bafuna etondo bakuvuma kyokka n'abakabimanyi gy'otambulamu. nti omusajja okunzaako waitress bannaye omanyi teri musajja atayenda. Abasajja beenda. Nze doing it is very okay omuntu gwende naye okwenda lwakuba ate era nze siri kwendako. Bw'oba ng'osazeewo. It is very okay omusajja okwenda naye oyenze kwani. Wewe kyakubatana n'abaddodo n'agamba waawo manya yakemeddwa. So wayenda ku waitress kikuluma. Why that profession ng'ogiriko obubi nnyo? Like omuntu ayinza okuloza waitress bakukolera. So there are other professions. Waitress. Waitress, bana chabalawo, housekeeping, bana chabalawo, bamaidi. Kuba like mbera in my mind ngamba wakemeddwa ach like really. Wow. Abasajja bali weird munnange kyebaagala tujja kitegeera. Okay, ne wabanga takola any of those. Ne waliwo omuntu gwe bakwendako n'ogamba. You know people. Kati ekyo kyekisinga okunnuma naye ekyobwenzi bwe tekinnuma. Naye ekikuluma nti ayinze naani ng'olabedera nga why. So bw'olaba nga yakemeddwa. Omusajja yakola ki? Waliwo omusajja yenda n'ogamba yakemeddwa. Nawe nokkiriza n'ogamba ye bambi. Naye muntu tekyebeereka. Sure. Nedda mukwano. Naye toyina ng'akakawala we wakalaba toyina wongamba nti kyabadde tekyebeerekewa. Eno kakubere Sweetney. These men will amuse you. One man's meat. But for you, I understand. For you, that is you. So that's your opinion. Like for you, when you find out it happened with that person, in your mind you're like, so what happens? You rather leave the relationship. Era wonjireka. Wotukidde okwebaka ne maid. Bw'okita. Naye waliwo omuntu gw'oyendako ne ngamba yakemeddwa. No, but really, I understand if people would take time to learn and understand. Ate engeri gye nakola nabo mba mbanyi. Abo abaana babatwala ku date enkya ne leero. Oyinza n'omufunira omulimu oguli beta. Nagamba wano tonzijaawo. Nze njagala guno. Njagalako. Anti olunaku ayinza okunnyuka 8. Nannyuka 3. Abaana babasasula ssente ntono. Babasasula like 400, 250. Abasinga osasula kyemanyi basasula like 350. Naye babeerayo ku mirimu gyabwe. Babeerayo ku mirimu gyabwe. So she take it and a smile. Are they supposed to be warm and smile as well? They have to be with a smile. Nayombye naawe. So how do you help this one? You know, they're also difficult customers. So how do you help such customers? How do you help? I mean, I know the customer is a boss, but how do you help such a person? Ngoli ari rude, those people are rude, literally. Waitresses and waiters are very rude. But I'm also looking at the customer side. But they're so arrogant and they are rude and they are disrespectful. So how do you handle such a person? You stay calm, you're a manager or you go oyina kubeera calm. You stay calm no matter. Waliwo ne customer ajja okukuba oluyi. Obeewulire ng'oli pissed but toyina namuddiza yadde ekigambo. Maybe let me call for you the manager. I'm a chef, I understand olumu orders zirwayo. Kikigi. Olumu order neerwayo neekola ki. But again, order y'omukulwayo ojja n'onkeberako nga man. Nkyali busy naye order yo ndigikolako. Genda okebere ku customer nomugambe, sorry, you know the order is late but so and so omunnyonnyole. Like keep checking on the customer. Ngambe, are you okay? Tukuletera ekyokunywa blah 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 blah. Yeah.
sinobeereyo n'oginda order n'etekinga like 30 minutes again nojja n'ogimuleetera ate agikuleetera nga namunyiivu nnyo kyokka gwe wandinyiize I know kati agenda agikuleetera nga ate ye munyiivu nnyo kusinga like mukama kato ennaku zino abantu anyway muli ba bizinensi zammwe so you can't date a waiter I'm really picky bannange very picky nnyo very picky. So when I saw a clip of yours where you're talking about pill, morning after pills, and maybe there's something you talked about, and I was like, you know, I've heard about it. Of people always say, "I got a good jamugi after period chekola." I think of after pills chekola. After period. Tell after period cola. Tell after period takola. So they always come back and claim, but then there's something you explain. Maybe that's what people don't really master. So you rather do the daily pill or the self. This one every day. You take out the pressure. You know, I remember every day is supposed to be, if it's 8, it's 8. If I'm to remember. The season they say if it's 8, it's 8. But I hear like you have to be like so. Yeah. So the morning after pills, why do they always complain about tebi kola? Omusajja nakukubira nagamba nakuwadde ssente z'okugula morning after pill. Nongamba ogenze gigula omukazi namugamba nagiguze. Ebyo ddala aba yagiguze. N'okugimira aba yagimize. Kubanga olina bana abajja nazo. Naye ye abategedde gimirirawo. Era osobola n'ogimirirawo omusajja n'akulaba ayinza n'okugamba wagikwese wansi w'olulimi naye nga wagimize yagenze netakola but because tekitegedde nti oli that ovulation is it period that ovulation process tegenda kukola newoomera 10 mbona woomera 10 newoomera mmeka tasobola ng'oli mu ovulation already tekola era oba wamukisa nnyo bekuyamba neekola so sekeza bana bayomba they don't baba manye ekola anytime newe banga I'm going in my place tomorrow it stops it awe bategenda kola simanyi kati abaana akakapapulo baba bagamba kamuli akabeera omwo munda what happens like the instructions are also on that paper eyo teina sukka mu mwaka toina sukka buna toina kusuka buntu buna mu mwaka kyokka lwoli abumira literally buli week buli mwezi yo kind of side effects I know true I think I hear kakwezinga infertility in due course wekyakibaayogira remembered obeeraawo nga kayinza no oba PR biki waliwo infections ezo endala kaita infections yeah but waliwo ekirwadde kyekaleeta nakuba anyway siri musawo naye waliwo like oba okamira like buli kaseera morning after pill abaana abamu bafudde mazzi like kubugira like buli kaseera simanyi sure of the family planning family planning nazo zidisorganizing hormones yabikyebyo ekisooka waliwo abantu abamu ng'agenda kwagala nnyo okwegatta waliwo abalala nga agenda bulu okwagaza nozimbulukukayo bakitobanga embizi so mukama iye like zikuzimbulukusa bwoti mbwena gamba nobeera ng'ente nobeera ng'ente embizi bad bajja kuvuma abasiraamu nawe abajirya bajja kukuvuma nabo kati ozi gwe toyagala kumanya ate we munvuma nenkola kineŋŋaana okwebaka sente tezigaana okujja so basically it doesn't matter whether it's bana bagamba muno they take a particular brand it doesn't really matter teri gundi etakola teriyo but you have to know your body be it basimanya backup be it teri etakola gwe atategedde nti nno kati nno waneeno nno wendi tekajja kukola
even with perfect use, there's no guarantee it will prevent a pregnancy. In those days, naye y'omwana asobola n'agamba batunda fake wololololo wombe kwabagaba n'ogaba you don't even have to wait for the next day, you take it immediately if you want to, like, you know, yeah, because it's an emergency. But I think you're right. Most say it didn't work, but I think that's the main reason. Obanga oli mu ovulation totawaana either mwebuulirire mu ababiri you withdraw oba just be ready of sagala nakuseka ate kati nayo teri effective. Most people claim it's not. You know, there is this other liquid ejja ey'omusajja that first there's a first one. Yeah, tokimanyi n'abasajja babeera bakalu era bagamba mbu there are men who are also drying ababa they said it kubanga waliwo liquid erina okujja nga you people, you know, that other romantic that first liquid erina okujja either gwe omukyala weba like tonaba kubeera wet eyo ineeyambako kati that first liquid omuntu abeera nga bakiyita batya mugimu esobola omuwa olubuto that first liquid withdrew n'ogamba but nga withdrew yes eyinza omuwa olubuto. And then I hear also when it comes to the withdrawal method, you're not supposed to do 2 rounds. You move around the soccer after the first round, now. Give it some time, eh? Then kuba oddewewas. Ningo lwaki tutukweza condom tukita. Aluambala ye abali balikuwonyirizaako obuwonyiriza. Kyakusanyusa. Esoko nnebeeranga baleeta oluwombo n'oluwunyirizaako nakawuno okawulira n'okafiirira naye n'otalulya bulungi n'ogamba oluwombo n'oluwunya bulungi naye n'otalya sirina gaseke. Kondomu ate waliwo abantu abamu kati nze wenkozesa kondomu era bannaayo tukyeka n'omuntu aba ayagadde bwagazindwa. Sagala seka. Kiringa muntu ogenda kulwala. N'okubanga labayo etsoka mba ku tension. Even that first liquid akandi nyambyeko okabiseeko. We know what if it busts? What if? What if eremerayo? What if oyinza okulowoozaawo ebintu nga 100 beesobola olemerayo. Waliwo omukwano gwange namugamba era bannaaye owonye like tonkubidde yali alina muka wa musajja gwayendako so ndowooza omusajja yabamanya n'asirika ndowooza n'abagamba bano kambali nti omusajja yakola kyoba ki. So when those people went to you know to have sex n'alemerayo. N'ebintu ebituufu ebyo bikola oba yakubira n'angamba omanyi kye nabaddeko nalemeddeyo ate mbu walemerayo aba feelinga pain ate gye yakoma okwekako okuvaayo ziringa mpingu. It was the guy who called nakudimiza. So what exactly happened? It always happens yagamba it was the first time. It was the first time. Ndowooza omusajja n'agamba bano kamba koleyo akantu so they had to call the man himself najja bw'oba omusajja yajja nakakiwe yabakoonako ne kavaayo nenga naye bannange tebamuswaza omusajja yamuwa ssente neeziwera bukadde 5 yabugaana namugamba njagala bukadde 10. I think they negotiated paka ku bukadde 7. For me not to spill nga anti obwo butambi wooganjira bagenda kubuta era wajja buta tukulabe tubeerawo. Just imagine, let me ask, if you are friends with someone and you find, let me say, you find me with, or actually you find out that that person is cheating on someone. Okay, your boyfriend's friend is cheating. Omugamba,
Or you mind your business? How do you handle that situation? I mind my own business. Come back up because that's your friend. Come back up by the my boyfriend was cheating. No musanga somewhere no together. How do you handle that? Do you come back no gamba during your party? Me and you, this is between me and you, like this is what happened. I think it's a level of friendship kwemuli. Naye waba gwenzija nga hamkwana. Namulengedde. Naye waliwo omuntu gw'ojja okugamba alowooze tomwagaliza. Of course akogereko amukubira Sweetney no yangambye. Ate bakukyayira obwereere. Alidde ku Sweetney immediately. Bakukyawa naawe. Kyo bagamba mbagala nakusangayo kikyo. Kyokka ng'ate kyewayogedde kyabadde kituufu. Bali beefuula. Naye kaabenze nojja n'oŋŋamba annalabye omusajjawo ng'akiitinga. Eno ekisinza nangeri gye nkwagala, we mba mbadde nkwagala nkugamba. So you was my friend. Then okay, omazo chingamba. Let's declare in a relationship. Yeah. Nze wali omukwano gwange yali ayita mu mbeera nga the guy is toxic, the guy is namugamba naye vaayo. Like guy lwaki tomuta? Nangamba kati saagala kulimba. Guy mwagala ekyokumuta kyo si kyakati. Nandiyagadde nange kuba muhaati. Naye saagala muta. I don't know why most girls. Era nangamba nkyaliyo. You can't live with someone. That thing still baffles me. You can't live with someone. What do you mean? I can't live without him. And then no longer you want to be suicidal, you want to kill yourself. Okanga wamusanga bukulu. Jomera nyoko nekitawo bamuzaala. Aye whether went by the warfare. Just 1 or 2 days. Ngamuno omulala. Tuba twakwerabidde. Bali beerabira. Sisobola kwetta lwa musajja. Nze sirwanira musajja. Olwanira omusajja. Not like fight, mukusange nkukube. But verbally. Yeah, nyinza okugezaako. Nga kiki onfa kyolwo? Musajja kiguyinza okulwanira n'ogamba leero Katonda mulwanidde like musajja kyoyo. Ngafaanana atyo. Imagine. Nawe wali n'ogamba tugenda kweregera muno omusajja. Sisobola kuba. No, kwerega like you're not exchanging words. I'm not fond of exchanging. Ate again, omusajja wange waayenda sinenya muwala. Nenya kino ekisajja kyange kitategeera. Munenya ekisajja kyange kitategeera. Nenya ekisajja kyange kitategeera. Nze nali nsanzeko gaayi nga nkiyitingako. Taanenya muwala at any one moment. Baakwana mukwana. N'ogamba n'omusajja. Unfortunately, sina na kyenakolawo. Waliwo okubanga namusanga nembeerawo kyenkolawo, sina kyenakolawo. I know. Omwesonyiwa. Ebigambo byambula ebituufu ebyomugamba. Nakati mugambe nti nakulabye so after seeing you. Manchimanyi era we nabimuuza agenda kunnimba. Ati kyandinumye nnyo nga nnimbe. So it's better I just don't talk about it. So kisirika n'okinomira n'ogamba one day. Genefunyama. You heal. But you're still loving them. Sikukyayirawo gwe ate oyendeko. Gende. Ekitwala mpola. Naye lyonkukoowa nkukoowa ddala. Nina obuzibu nti nze sisonyiwa siri Katonda. So sirika. Nosigala ng'omutunira nga smiling until w'ogamba kati nkitadde. Nze sisonyiwa siri Katonda. Let me paint a picture ng'omuntu akuwadde ekirabo. Bano abasajja bakopi or whatever. Nakikusaba, would you give it back? Akugambye akuwadde essimu. Nemukyankalana nemwakandaga makumi awo essimu. You had sex, right? Definitely been in a relationship. Binakuwa osobola oginziriza. Oyagala kuddiza ekima. Kubanga ondaze nti oli mukopiyo. Kukiyo. Waliwo omukwano gwange balakyawo. Gaago wanzijako embuzi osobola oginziriza. Okitegera kati era wangambira nti binziriza. I'll be like binakuwa osobola obinziriza. Lwakuba waliwo omuntu gw'olaba nga ajja kuyitirirako noga kankimuwe. For my own peace. Kankimuwe. Bw'aliwo nakusaba n'ejjampa. Bw'aliwo nkona bwe yanyumiza but of course eddanga akyali mu Makabamu high school. You know, ekibiina abaana oba nabo baba kati jjo. Waliwo bano abanyiiza nti ogenzi n'okyalira gaayi kuba n'abasajja tebabyagala. N'oba alina essaati ye.
nova in a jumper ye, nova in a boxer, siba mu boxer ye, but most men don't like it. N'abawala abanaku olumu batutama bannange. Baba that is love, man. I'm looking for a connection. Love is really different. Nze engeri gye ndimu proud newenkyala wa musajja nga eno serviette eri wano, as long as tangambye it's okay, can use that serviette, sisobola. Kati olidde omusajja tagambyeko nti oba okay it's okay yambala engoye zange nze ambale, nze namakula tosobola. I don't see myself tewera era wetulakuba etusooka oba okimanyi bulungi nti ogenze waggayi genda n'akaleesu bw'otuuka engoye zo zijjemu oziteeke ku hanga, omala oziteeka ku hanga weesiba akaleesu oba weesibe tawuni. Already guy oba omulaze nti yo cheap. Yeah, true. Banagenda sawa nga nonje jimpe please. Already oba omulaze nti yo cheap. I know, right? How can you be there? Kana akasati kanyumidde kampe nze bala actually guy abatakkiriza nakukkiriza batona abakkiriza oli agamba bagamize nkatutte n'agenda nako. So mwala bamunaku nnyo oba munaku oba mukopi naye badayevuga kadeni kati such a scenario nangamba sibo kenako nangamba kumyewo jazeeye nangamba really iye kuba yali tagimuwadde ate waliwo agenda abasajja abakopi nga ye buli kye yali akuwadde mugenda kukola ki okizza ng'akijjuka abeera ng'amaakinze mu kibuga yawa sister wange beeyagala biki n'amuwa apartment eyamala omuwa apartment n'amuwa emmotoka n'amuwa biki kati ndowooza natuketsanga gaya akooye ng'akooye omuwala ate oyo gayi ye akoowa bukooye oba tolina kyomukoze akatono mukooye n'agamba nomukooye emmotoka ne bagikima ne mu nnyumba ne bamugobamu bannange ne bamugobamu kati kwegamba kyeyafuna ku gayizi sente zeyamuwanga kati mu apartment ate bino ebintu ebikalo ebyali mukimanyi gaye no kwanga mu center teeka mu apartment kubanga oyo omusajja fully furnished ayina hotels bichibijana gari fully furnished obanga jamu so basically omukuvaamu yaita ofuluma nabwoyebo ay bannange ofuluma nabwoyebo like sweet oba otulabyeko nnyo ofuluma nabugoyebwo neewonyeza n'amugoba wali owuliddeko bano bagamba mbu boyfriends n'okyala ewuwe okay abawala bakyala anti banga babe bakola n'akyala n'ogenda mu fridge n'olya buli kimu n'ojja buli kimu n'ogenda osanze tro y'amagi yonaina n'ovaayo mbu omwana n'avaayo nga tro y'amagi yonaina agimazeewo omugati gwona n'avaawo nga gwona musajja that weekend mbona abapakinga nopakinga no napakinga sukali w'abandi n'omugati bebanako boyogerako temulya n'emmere weekulemedde nze nsobola n'ogendewo omusajja and I don't eat oba ne baleeta emmere visit and come back kati bwoba ogenda kuba naye weekend namba munnange oba olina okulyalyayo era ndya katono naye ebintu n'obyoza oba ebintu byo ebintu kisinzira bannaaye omulekera ebintu ebiddugala nedda definitely nze nja kubyoza nkoleko kyenkoze seseekaka era bempulira nga omutima ogubyoza gugaanye nga guŋŋambe gwakwala buliri bwokka ojja kwala remove on okwoza tojja kubanga waliwo omusajja ng'ojja kgendayo oyoze engoye oyoze ebintu ogolola amasuuka olongoose obumoli oyere ettaka olisiimuule ojjayo nabbubi okole buli kimu kati yakusiimye nga tayakusiimye kati these men asobola okukulekawo gwakoze ebinna byonna n'afuna namakulu anyiga essimu okitegeera ate osobola n'obikola n'atakusiima at the end of the day. True. Nga just there as a keeper. Nagwalinze. Oba nagamba akaana ako. Anyway, wakuba kanjoleza engoye. Akaana ako. So you just be there like, wait.
nze sekakakola kintu ate kati boyingira mu nyumba y'omusajja wemakula manyi wala abemakula nanoonya nogenda mugezi omuntu nokola kino mu drawers nokerera wesangayo nikaso okay after proving anta nomanya you're not alone nomanya nogamba ata bana bakola entalo after bagamba kitegeeza oba ogenda kwemalako emirembe newamukubira nga ali bize gobanya ali erimu then kati awo mpagira abeerawo naganirawo omukazi gowagira nabeerawo I don't be that by force nze unless ng'ononya kigenda kukyaya muntu nze mbeera mu relationship sinoonya kintu like kinatuleetera kwawukana I don't check the phone gwamanya oli wa ssimu yo sina gagenda sulanga nkaaba you don't ask where you are ate yo oligifuna mbulamuba oliwa olagawa ogenda komawo saawa meka first of all mbamanyi nkumalako emirembe ekyokubiri mba ndaba nga ndi kustalkinga like ekyoka nze mbeera bize kati mbeerawo aliwa alagawa oba nkukubire relationship tokebera masimu sikebera neba mukubira ngesimu eryawo wakiro gimuwa oba you ignore wefulanga atagirabewedaba obutima nga bwo bwatuka pya you know I have one thing I think ekibi nze omuntu wannumya sikyogerako you just keep quiet so no piling obusungu never piling so how do you heal because now you have to heal I don't this is the same person you're going to be with sometime until you're ready to go that is crazy you don't talk about it I think about communication obukundi nga bubwatuka obutima papya no gamba I know you mulabya kula waliza ka message wala bano sirika Tega ndo gwachawe mpola oli ne yebuuza namukola ki obadde oyina byensobola all the time ekintu kyewasooka okunkola nga wakankwa n'okitereka n'osirika kati mbeerawo nga ngamba naye ate kati mba nsobola okubeera nga naye lwaki yakoze kino eno naye nga ate ye si kimugambye ekisooka nga ndaba obutima nga bubwatuka onnimbe ate kinume nnyo so it's better ne sikyogerako nennema kunyiiga mirundi ebiri omusajja asobola okukusiriwaza n'olaba akatima n'agamba yabadde ensujju walabye kayimoji ka butima nagamba walabye bubi omusajja namusanga mu bwenzi n'agamba bankutte bukwasi naye nga talinaako miguwa talinaako obuvunenti oba wa red n'agamba bankutte bukwasi n'agamba wallahi Sweetney sisobola kukwendako kyokka ng'obasanze mu nnyumba bulungi nnyo kati bakutte bukwasi faza ne weebuuza ayingiddewo okuyingira mu nnyumba ate abadde alina kyaŋŋamba naye omukazi ankutte bukwasi n'akaaba n'okaaba so men mwesigaliza ekitiibwa kyammwe talking stage egenda n'entawaanya like olaba newebanga ati twins talking stage naye ng'omuntu we're still texting back and forth nkoowa mangu how are you what are you doing how are you feeling what did you eat kati nogamba kati fezi ujeri kati wale ya talking getting to know ourselves then kati tunamala after knowing ourselves then what is going to happen yet on this stage nakumeka kale because there are basic things you have to know about someone yeah naye nze omusajja wemba musiimi najja nakwananga musiimi tell talking stage that very day bijjeeyo maaso bali banya okola one night stand timama jebali toje bali wafunidemu emikisa mu one night stands jebali twawulidde ne bakola n'embaga they even dating for years there's someone who called me on air one night stand yeti ambale one night stand is omuntu okwebakako n'atadda one night stand it depends walo hit and run you not takumawo that one day is a one night stand we twesanga today so the one goes down everything meetings it goes down at night wherever oba in the car wherever nembera nga mcha datinga so after those months of dating doba weeks ne dating teberayo ogenda kufundikira ngo omuwadde yeah true kale so kati for you wouldn't mind it all in all ogenda muwa simanyi ne omale emyezi mukaaga ogenda muwa yes muwe
n'olunaku lumu omuwe ne wadduka omanya agenda ajja kudduka era ne wamukumawo emyezi 6 nga wakkuli agenda ajja kugenda, so it's better muwe yesorting. Then after that you're the one who calls the next day agamba bannange omanyi, like we always be like nga tebankubidde maya teyakusiimye teyakusiimye omanyi susu zammwe ziwunya ebintu ebyenjawulo ziwunya ki bannange if this is your whatever omusajja abeeramu bw'ati ng'awuga buwuzi Sweetney tulekeemu, this thing is too big. Kati eza bweziri kati nga this is like a thing. Sweetney ate abo abaana be basinga okwekasa oyo musajja mutono, teri musajja mutono, mukwano gwe wawukuuka taliiyo. Sweetney, you love me. Naye mukamba, that is way too big. Bolobeera abaana b'e Kampala bagazi ddodo, omusajja abeera muneno nga just ali bw'ati. Kati omusajja mbutuufu ddala, omusajja oyagala akomewo. Then n'okuwunya bawunya biki ebyo? Bawunya biki byennyanja? Tategeera. Waliyo abawunya obugege, waliyo abawunya nga like pass, waliyo abavayo discharge ziringa amatagafudde, waliwo abalina bu bumps ku susu. Agenda bu bumps buli kuwunyisa kuba we bwengera bubeeramu pass. So yo pass yawunya? Yawunya. Oyambadde empale, oyina bi bumps byo, naye oyagala naawe omusajja agende wansi. Kyokka otulanye the whole day. Otuyonye the whole day. Tosoose kunaabako. Ate unfortunately abaana abalina like bumps newoba onaabyo osigala owo tolimba, kiringa abakyalina obwo like those have pubic hair down, newoba onaabyo byo kasita otuuya nabo oti nga biwunya sobola ino bijjayo. Mama, how often is someone supposed to shave? Buli bubira nga utazo popping ngo bijjayo. Ate we mufumita omusajja bugenda mufumita. So what do you want me to do? Me, I don't shave nga yenda kulaba musajja. Bwemmanya nti waakulabibwa yeddi. Katugambe leero Monday, I'm giving an example, ng'ogera malanga Saturday. Okikolanga ddi? Bushavinge ku Monday, bukule, butandiko siiwa, bubeereko kalenga butini, genda omulabe. Naye mboti at least woba ogenda kumulaba ng'olaba yosososo bad genda waxinge. Kuba bo bagenda busikayo bulungi. Waxing nnungi naye mukwano. Eruma. Waxing yannuma nakkiriza. That for who? Waxing eruma? Eruma. Navayo nga ntambulanga ekibaata, like I had to fund myself. No. I did once. Najjukira once nga asiddayo. But I love the after results are okay. They're amazing. Like you feel like a baby. Yeah, very fresh. But that pain waxing. Nakkiriza nengamba no sibiddira. Waxing. But once in a while. Notakako ka street, notakako S. Naye wokubireyo S. Oba mukubi. T. Wano kalaini sweet. Osanga wakola T. Anti omusajja jalowooza boyfriend we ye T. Kumbe gwe okoze ka design. Kumbe okoze ka design. Abasinga bakola T. Namalabako bagisala nemmanya muko nabirabako ko lumu ku ssomero edda. Mbadde mayi just walaba like bonelaavu. Nelaavu. Obaani akakola mbone bakolako kalaavu ka design. Oba hao. Bawumula n'ebitone by'ekyama. Kituufu nnyo. Then kati empale bambale batya. Do you know like empale oba empale zimu nazo. Wemba ngenda kulaba nga nkimanyi ngenda kujjamu. Empale yaki? Ogenda naked mama. Commando style. Naked. Chey. Oba no yambala like waliwo those bugi string obuli nice, waliyo ebusongo obuli nice. Lingerie. Naye omusajja ogenza omwamalidde ekipale aneweeyambula tosikiriza. Mbalo zindi nkibyawo. Nga newe weeyambula tosikiriza. Lwakubeera men don't know what they want. Meanwhile. Nedda kati obuzibu bw'abaana abo bagamba nti bambale empale. They don't change like, you know, their knickers. Ntoba esewo ese connection egende. Oba kati akapale nkagala nnyo. Mbona bajjamu empale nga kuliko asindibwa kati. Empale eridda te nakale tategerekeka. Abawala bakyaliyo. Je bali nno beekaza olaba tebanaaba kati then. Because I'm wondering,
seeing myself on bed nga sinabi mbangamba bali beka kenke bwemba ndiko but there is men abatayagala ng'onaabe nawulira nga yakwagala nakyo agamba jangu n'olutuyotuyo lwe neetaaga aba aluwulira nga luwonya asira abaleetaaga naye oba tannanaaba waliwo that nice sleepy thing I don't know simanyi wobeera kuba siri musajja mukwano tuleke come on Glory you prefer nembeera awo nemutuuka makato nga kanzoke zitokenda abeebe nokagamba let me first back I make sure nti oyagala I don't take long kunaye kubona nga bwojja kwagala mukwano for them you just at least not another when none you not to move yeah even brush my teeth like in my mind I'm like no don't mind it you know but because I love kissing at some point I might find myself bringing my lips ate mwenzanga ng'owunya tamanyi kissinga how was your first kiss ole yanimi zako first kiss ba yali muyimbi kye first kiss ye bamusaba amalisu then wale first kiss ye era yali muyimbi yatugamba wano ku show back finger for literally 1 hour nenga bajazimba anti kyabadde tukeje yatugana ga banne bajazimba ebedda mu secondary ebyo those days being innocent you kiss and kiss no touching musimba then abamumbu baluma most people don't know how to kiss man there's French kissing and anzerabje omusajja waba n'emwanga jakala nga zisumbuka newe mba nkwagala tasobola obugenda kissinga nga obugundi bwolu nga yebuyibuka budda nno mukamwa residues obo nga babuko so you've never had a bad experience the first kiss the first kiss actually it wasn't the first yalina our middle nazimba emu as well nansooka nebintama ebyo kissing I'm like tebamanyi kissing olwa kissing na najeyo olulimi lwana ogamba no like olulimi again lulina kuzanya na lulimi your tongue has to play with my tongue yeah not of bakwana baloda kissing hapo na n'ogamba enoonyayo ki nabeera nga swap kissing has to be gentle oli nakuluma nakuteekako amaanyi nga bwogenda omukisi nga kulekako ebbwa a bruise kale but I think you have to learn you teach yourself how to kiss you learn kale oli wano weyigirize maama no zamuna ngenda ku Google I always do YouTube and stuff that's how they do it so you look at the mirror no time ngenda ku YouTube I need to learn we learn so ninkwata mirror ngamba so I'm doing this okay so limit we know quite the different types of kisses so a French kiss this is how you play around so limit we know kugwera like this may teach myself banangonzis the thing is if I can't kiss you chiba kigani because me I love kissing so I start with kissing so if I can't kiss you can you people have intimacy nga guy ne mujja ne nga temusose kunaaba temusose kusenya it depends by the way lunch because but not in the morning those days ngama kapa kumuli because me I'm a clean person meanwhile I'm a seraga nyumba but still banjaga tunabi watch I drag you ngamba tunabi what there those cookies manye cookies you like maybe mukubo kose mugenda kunabira wa mu moto kandi mukolaka quickie kamwe naye waka wati mugenda munabe ko babiri muwa mpapa abasajja batayagala balabo batayagala mulaba ngana right abantu abakweka ki nsiman nagamba tojja nomugamba let's go and shower you nagamba so kayo nasenzija banaye men before nawe banjagala no kucha kwa mugo ngenzija hadi zibandagala kunazeko omunazeko gara kunazeko nze don't mind katonda like cha cause I'm sick omunaza nomukuta bulungi mumaso naye nakota mugongo ne scrubbing in front yes I know I do it nayo oli mutu kwa kusajja mutibaka
Yeah, I don't know why I'm really shy. Then Abawala, I think because they always say they look funny when they are naked. Most of them, maybe that's it. Because we're looking funny when they are naked. Okay, but Sagala music is a kubamba siraba. Njagala that dim light. Kubanga atama tagagenda kunkuba munyo. Amayaba. Sagala ka dim oba noteka ko candles wali ku bbali. Noteka ko candles wali ku banga ninga akulaba, ninga atakulaba, olinga ali mo liro. Nayamba takira candles zaawo. Noze toloze kitano. Matobera zile amataba ali eringo tuno. Na Abaya mukaba kulaba. Akwetegeza bene oba fakinga. Aga omuyaya mpero. Nenze sipekinga. Mala kuuli. Naye ku candles batashantira tulina balabasula obutimba bw'ensiri. Katimba kese kana kubeera wala oyinza okwerabira munanga katimba kese kakola ku candles. No labo obuzibu. Nemweyocha. Wala clip ku social media oli yali bali it was an anniversary why I'm to go vacation and stuff like that. Na very romantic and the candles. Kati omwana yali ambadde human hair. So na scooting a bag. We are scooting a bag. Kumbe wali okanda ku edge ya gundi ya bathtub. Webiti watu. Wewe ne kwata omuliro. Nga ino jijja. Kwa yali ya human. Ebeere nga ate bataddeko ggulu. So imagine that. But they showed us that clip about, oh my God, is that bad? Is that bad? Mbaye nayogedde ku towels. Abantu waliwo omuntu ng'akozesa towel n'agikozesa mu kabina. N'agijjayo mu kabina. N'agiteeka mu face. That's why it says, by the way, omusajja ne mba mwagala is sharing a towel. Naye kimanyi nti waliwo omusajja ne bata omwagala sharing a towel. By the way, I think there should be a towel for every body part, is it? Really? Okay, I have a small one. I always do those small ones. That one I understand. So ate y'omubiri. So y'omubiri n'okweraga ya mubiri. N'okola n'omala. Ndeka naawe. Noyisa mu face. N'okwata mu bigere n'ojjayo ku mazzi. I know. Kamba abafu batuuka ne tukola batya wano. Ndaba nga teri adiga. How often should someone actually change? So someone has to do with three towels. Yes. Oh, literally three. Fancy. So how can you in the bambam? So after agikwata eno neno oba aba yeekuuta change a towel daily. Olaba nateekako that question ku X ku Twitter. In the comment section they're like, hey, I was like, no way, you guys, no. You know when after you have showering, chip newesimulako wesimuddeko this other bacteria ogihanginze wali eri again enkyera woonaaba again ate we the bacteria wagireseeko again ogezeeko. So I think it's better wokozesa eno towel no mazizi to clean yourself and peace abamu mubeera newe mutatukudde newe cleaninga kireke kiringa masuuka munanga balaba ya towel emu bakikola batya Sweetney waliwo omuntu alina towel emu. Because what they should avoid other parts of okuzigira. And then there are those again they share towels. They share a towel. I'm not love. Jokwesa. Ebina bejebiri. So jokwesa. Naji say you. Ne manange nenjikozesa. Toothbrush. How often do you change your toothbrush, or should someone change your toothbrush? Every month. That is understandable. Some say 3 months, 2, whatever. They were rolling the whole year. So you wouldn't share? Would you share a toothbrush with someone you love? Impossible. Dodonze Yala nyonde kabo nawe. Zenenya newe mba nkwagala nnyo nabe sharing a toothbrush soka. No shave sisobola. Ate shave kati basongera shave. Sisobola nze. Shave izo. Nze boy nekyo nga bannaye tetwakiraba wali.
bambi ndeka Musagala bwatuka oyina abantu batya HIV eka but waliyo n'ebirwadde ebirala waliwo even those skin diseases wala omuntu gwolaba nga omuvubukanyirira ng'alina oluwumu ogamba no way that is a turn off perfume biki nengamba buchafu. I think that's buchafu. That's buchafu. Meaning tanaba bulungi buchafu ayinza n'okuba ng'abeera tanaaba era kirala nze waliwo ebintu byendaba nengamba n'omusajja yesankwanye naye simulya omwetegereza mu matu muno nolaba waxino nze nsobola okwetegereza no mu matu kale oyinza okuba nga munnange omanyi wax misbehaving n'avaayo kuba oyinza okukwata like kagundo omucleaning ate yeeyongerayo bweyongezi kasi omutunuulira banalesakola n'amala okwesokola n'akola ati oba ng'ayina emimwa egiri dry nze mba ndaba nga gwa omukyaafu. How can you have your lips nga gisusumuka? I hate nose picking, number one. Nature echa kasoboka I hate it. Nojongo ina bipachi wano like banda buli mukyafu ekitoji kyona kiddugala kyona obanga olaba oyede ekitoji okiraba kikadde batagenya okuti ngoni ng'ate abisudde asinga waliwo ebintu byaffe betulaba ku basajja n'ogamba nze kitandinga off belt nga erimu ebyekaddiye I'm like please nengatte eyaga olubege ate abo bakakasa abayagala kikakasa bulungi akugambe bannange nze nina sente tebazoogere era wagira nze nina sente maddawo oli mwavu popolo you cancel immediately oyina sente ndeka nzirabe ndeka nze nja kuziraba yalina sente yalina sente bera nga omanyi nze nina sente omanyi kiringa almost like before nga temunna having a sex naganze bwenkutuukako ajja kuntegeera ngenda kukwa 1 hour ogamba 1 hour kiki oli kukiti ati bebe bakola 1 minute owa 1 hour ofaaki muntu n'omunyweza ebintu gamanyi kibagenda okunkola 1 minute. 1 minute. 1 minute is okay. Like what he's saying is I hate that word. Omusajja wanneeba kako nene ndaba nga aluddewo okumala manya obadde okola exercise eziriwa obadde weebaka n'abantu abalala. Are you sure? Omusajja the first round talina kulwawo aina kwanguwa iye first round warongo manya obadde onkolera exercise so kitegeza it's supposed to be like at least 1 minute 2 minutes yeah 5 era ngamba awo nonno kati bwatwala 10 minutes kugamba abayayi omanya bulijja kukolera exercise because remember bw'aba abadde nga takolera exercise byetereka so definitely I'm too excited because I want to Kampala muninga kino ekikopo gwabagambye balinga ekikopo kuvuma ebisibi badde buno oyanga okuva mu ntalo mokwa kati zibeere mu ffenna babeera mu ntondo ojja banyumiza ddi wabalaba nga bali bwe bati ate teri omusajja agenda kukusanga ng'awugambuuza akomyewo kuba eyo wansi teri sukaali namunnyo newoneesonseka muwoomya eyagoonya make it wet make it loose make it how simanya byakoze bitya teri sukaali namunnyo newe bagamba teekayo akabisi k'enjuki akuyingira tagenda kukawulira honestly tagenda kukawulira bajja kupattira weka wuyo mukomerewo bannange sibirimu like let's be honest waliyoki I don't know because now you're saying abana be Kampala abasinga bali bwe bati and they will ask you abala baddi mutyaba omukazi okuwoma kiki awolabira kuki omukazi ajja mubuuza omukazi agenda kugoba ajja mubuuza mutyaba bulijjo ayina ensonyi ye naakuddiramu ansa tajja giddamu eyo
awa bajja na bijja lwaki otuka bajja bijjako tasobola kuddamu meanwhile kyemanyi omukazi okumalina kuba like wet and tight kozi nga waliyo sukaali n'omunnyo mutugambe tutandikirewo mujja muddamu bwe sukaali n'omunnyo kyagala omanya mba nti a woman to consider a woman to be sweet. What do you call it? What? Naye n'abasajja kyenjagala okubuuza omukazi waba tawooma ate omugamba nti towooma. You know, men can. There are those who can. The few, no, there are men who told us, and to talk n'abantu bajja agamba muno most cases a man waba towoomye takugamba. Asirika. But Bible najisigaza, they will never say that word. Then waliwo olinga takwagala nakikugamba, not there, but mbafuna engeri akikugamba mbune weesootinga. Either aba ayagala onoonya bigundi ebyo bimuwoomye, I don't know honestly. Either abanga ayagala obeere nga you're waiting up ogambye, I don't know, but yagamba ate kakati muwoomya naba muwoomya they mix honey and something. So when I put honey in my cookie, it's okamba I feel like honey akambira. So after that kambira, and there are many things they use. There are many aphrodisiacs. Maybe onywa ebyokunywa gye birimbiwira ebyokunywa. I think different things, but waliwo akugamba nno nagamba mukwano owana okiwira mu omuntu asobola like okugamba nti bannanga oli musofu kumba kuli okitegera waba takomyewo mwekitegeera okyetegererawo. But they told me they always come back. Newomusiibula busiibuzi nabaddamu kusindikira message oba omuliro ne gusala manyirawo. But then still kati bw'obanga oli musakoze okiwulira mu rumors later mu mikwano gye bigeye bana ebisajja birina eŋŋambo. Mukazi n'agamba naye ye omukazi tawo kyokka wali n'abasajja abatawo olimba ate oyo abeera ati nga tawo abeera dry nga tawo wakyogedde oba ono ayimba n'aleekaana oyayimba obstructing me byalo ki byogaba bagaba nze nina okukuwa again I can't be like wowe nkuwadde Masaka bagaba era wensanga omusajja nangamba mbu ate omanyi nze ekinsanyusa ng'oyogedde ebigambo mu Luganda mugamba olowooza onaasanyuka leero nga gwe atagenda tekigenda soboka ebigambo by'omu Luganda obimanyi waliwo mbu agamba nkubira ku nduulu notandika simulabangako nza ku nduulu nga kyekimutaninga weird men. Nze n'abasajja abeera awo n'ayimba nkuwadde gundi you're obstructing me already. You're obstructing me already. Kale kyokka mbalira kyojagala kukugamba kwogera katikati tugenda mu lugambo bambi tugenda basibula tetusobola kulinda. I sold scented candles. Yes. Swiss candles pe tuli ku TikTok, Instagram, kola order yo. The Swiss candles akoze kugezebwa Sheila Gashumba nengamba Sweetney na musobola nga yambusa amazala se waggulu ngacha delivery ngabana etulabye ffe nogamba munansobola nagambe katolinye eddala sigena kusobola you know but like candle twatadde diffusers then room sprays yeah the diffusers the room spray kintu banaye ng'okitutte wala nze ndi wa kitalo era anytime you're receiving your packet guys gye yampako eya massage you should try it out nze nagyesiiga nagyesiiga but it's very smooth bambi the smoothness very smooth so kale thank you guys mumunoonyeko ku handles ze Swiss candles tolanze gaucho ino konsola ku gaucho banange you're such a darling but nabite guys gaucho grill restaurant anyway along Busabala along Entebbe Road Busabala but it's on the roadside ero jakubojira all by the roadside jakubojira gaucho grill ate bweludo for about 9 years naye the beauty is benaka jigambako abasinga bagenze yuko they always say they have when it comes to meat yes
And the customer care is 10 out of. Very, very beautiful. Ateba you get into more menu, so you can always check them out. Menu, they always say ask. They'll always give you. They will always guide you. And any types of meat, you love their meat, very tender. Soft. I love it, very soft. So they have grilled. They can prepare it anyway, in any way you want. They even have a juice. They have juice. They have non-alcoholic or alcoholic beverages. By a band on Saturdays, Majitakato band. So if you want to relax, guys, please go there. You're going to love that band. We did a call for about, I think, 2 hours. We loved it. So the Bakwala sing along songs, you can even make requests. So it's a vibe. I love their upstairs. They have up and down. So I love up because the view outside of the balcony, I love the view. So it's very relaxing. So mostly sometimes I take myself out. You love it. I'll make sure I'll be like, please don't eat. I will eat. Yes. You eat all types of meat. Juice what? Veil. I know. So it's a lovely place. Of course, Gaucho. And then if you don't want to go to Entebbe, you're looking at the traffic, or you're just lazy one of those days, Baliku Glovo, you can go and find them at Glovo. Make your order, and they will deliver to you. So that's a good thing about them. So I'm in Bagazeko. I know to get them festive season. So she no chakala, guys. But Waitress, remember the number about Gaucho Tebali. Tell him, please. Badi, very professional. Very, very professional. They smile. The reception is amazing. I love them, Bambi. No attitude. Tebako attitude. And they keep standing far away. So in case you need something, you can raise your hand. Of course, they can look at you or even make an eye contact. Not all, but hello guys, bye bye. Saba, we are done.